Lwaki omwana omukulu awaka atera okulondebwa empewo? Omwana omukulu kyekki? Obukulu kyekki? Era obukulu tubulabiramu emirundi emeka? Oli ayinza okugenda ku musawo ne bamubuuza omanyi obukulu bw'otuddemu n'agamba nedda. Akati obukulu tubulabira mu bitundu eby'enjawulo. Eriyo obukulu nga wasikira kitaawo, eriyo obukulu nga wasikira ssengaawo obwo busika, ate ne wabaayo obukulu nga jjajjaawo omusajja yakutuuma erinnya lye n'amala n'afa, ate ne wabaawo obukulu obulonde bwa Lubaale, obulonde ng'oliko ebbala, ate ne wabaawo obukulu nga ggwe mwana omukulu awaka. Twogedde ku bukulu obubbule, twogedde ku bukulu obw'obusika, twogedde ku bukulu nga oliko ebbala lya Lubaale, twogedde ku bukulu nga ggwe mwana omukulu awaka. Omwana omukulu awaka obwo bukulu, kubanga Lubaale atuula ku mukulu. Okitegedde? Abaana abasinga obungi abasooka okuzaalibwa mu famire batera okulondebwa Lubaale. Kyokka ate waliwo abatalondebwa Lubaale nga ye mwana omukulu awaka. Lwaki? Abaana nga mukula awaka, Lubaale ajja abeetegereza amagezi gammwe n'okutegeera kwammwe, n'atunuulira omwana ono ow'omunda. Omwana omukulu yaddibwako omwana, n'addibwako omwana, n'addibwako omwana, n'alondawo awo wakati omwana, oba n'alonda omwana omuggalanda. Waliwo abantu abamu be balonda olw'enneeyisa n'amagezi amangi ge balina n'obwetoowaze obukkakkamu n'obuteegezewaza, Lubaale n'amulonda naye nga si ye mwana omukulu awaka. Abaana abali makkatikkati awo, ono nadda ku gundi, ono ye muggalanda, Lubaale abalonza amagezi gaabwe n'entegeera. Kubanga asamirira Lubaale, Lubaale atuula ku mmeeme ennongoofu, Lubaale atuula ku mwoyo omulungi, Lubaale atuula ku mwoyo ogwagaliza, Lubaale tatuula ku muntu mu masa oba mu buyabuya oba tategeera oba atayanirizenga banne. Lubaale tatuula ku muntu wa nnugu, Lubaale tatuula ku muntu wa mpisa mbi atayagaliza mulala. Akati osobola okuba nga oli mwana mukulu ewaka naye ng'ezo n'empisa oziyina, toyagaliza, oyombayomba, okitegedde, toggulira banno mu mwoyo n'obw'omutima, naye nga ggwe mwana omukulu awaka. Awo Lubaale asobola okulonda omwana ow'omumakkatikkati oba omwana omuggalanda. Okitegedde? Era ekironze abaana abo nti ndi mwana wa mukaaga ewaffe naye nze ndiko obuyinza, ekironze abaana abo Lubaale abateesitinga bato. Edda anaasikira taata mwamulabanga. Edda bataata baagendanga ku nnyimbe oba ku mikolo oba okulega omwenge, n'alondanga omwana amukwatira endeku oba amukwatira essowaani nga bagenda ku mbaga. Omwana n'atambulanga naye ng'agenda mu birabo. Bwe yafanga nga talesse eddaame, abataka baalondangayo omwana bulijjo gwe balaba. Okutambulanga n'omwana edda mu biseera biri kwabanga kulaga musika nti ono gwe neesiga, ono y'anaatambuzanga ebyange, ono y'atambula nange mu ndowooza ne mu mwoyo. Omwana gwe nnonzeeyo mu bonna, obwo bwabanga busika. Abedda, abantu bedda, omwana bwe yatambulanga naye ku mikolo, yakwata essowaani, yakwata endeku mu kaveera, bwe yafanga abataka gwe baalondanga ng'omusika. Lwakuba ebyo olwaleero byafa. Okitegedde? Kubanga abantu tebakyali ku nnono. Abantu bagamba omwana omuwala nti mmwe muba mulonda omusika, ne bamwerondera ate nkya n'abagoba ku ttaka. Obusika si bwe bwatambulanga. Obusika butambulira mu ddaame, ate obusika butambulira mwani abadde asinga okukolagana ne taata. Abantu baleero ensi gyebalaza nze wansobedde. Abantu baleero gye banaakoma okubeera nga tebazzeeyo ku nnono mabega kumanya na kutegeera, gye bagenda okukoma okubonaabona. Ennyimbe z'olwaleero zaakola amakyusa okwabya ennyimbe kati. Okwabya ennyimbe kati batuuza abaana abawala bwe baba nga bali mukaaga ne babagamba mulonde omusika. Abaana abawala abamu ne balonza okutya gundi, abaana abawala abamu ne balonza omukwano, abaana abawala abamu ne balonda olw'okuba gundi banyumya nnyo naye. Obusika obwo kasita butwala emyezi egiwera 4, myezi 5, omwana omulenzi ng'abeekyusiza, ng'atandika okukala amaaso, ng'atandika okubagoba ku ttaka. Twagala gabana kibanya nti nedda mugende mu bufumbo,
twagala gabana kibanja nti nedda nze musika era abaana abalenzi olwaleero bagobye nnyo bannaabwe ku by'obugagga by'abakitaabwe teri kitwala baana balekeddwawo mugenzi makooti nga kutuula bo kwerondera musika. Abaana abawala babeera bato tebakkirizibwa kukola mukolo ng'ogwo omukulu bwe gutyo. Omwana omuto takkirizibwa kukola mukolo bwe gutyo. Omwana ne bw'alikula ne yenkanata ne walibeera wa myaka 6 asigala mwana awaka, asigala mwana mu maaso ga kitaawe. Omwana talondera kitaawe musika. Ebintu byonna mulina okubimanya. Ne bwe mulibeera nga mukuze, abaana nga mukuze, muli bakazi bakulu, muzadde baana bannammwe, abaana ewaka muwezezza emyaka 4, muwezezza emyaka 5, munnono temukkirizibwa kulonda musika kuba mubeera baana. Omwana ne bw'alibeera wa myaka 6 ngazze ewaabwe gye bamuzaala, tayatulirayo nti ndi mukulu, ayatula asigala mwana. Bw'ogenda essese mu bituntundu bya mirundi 2, ekituntundu ky'ebubembe ewa Kabaka Mukasa n'ekituntundu ky'ekitinda ebukasa ewa Kabaka Wannema. Ewa Kabaka Wannema toyitirayo Mukasa Ssaalongo. Ewa Kabaka Wannema Mukasa bamuyita mwana, era obikka Mukasa ewa Kabaka Wannema ng'omwana. Omwana takula mu maaso g'abakadde be, omwana takula mu luggya waazaalwa. Omwana mu luggya waazaalwa talonderawo musika, amuddira mu bigere bya taata we. Omuntu yalondanga omusika okudda mu bigere bya taata we lyabanga ddaame lya taata lyalesse. Eddaame bwe litaabangawo ng'omugenzi teyalikola, abataka be baalondanga omusika nga beegattikibwako abantu abakulu mu famire. Abantu abakulu mu famire baalabanga mwana ki abadde asinga okutambula ne taata ono nga tannafa, mwana ki abadde asinga okutumirizibwanga emirimu egy'enjawulo ng'ali ne taata ono. Bataata bamanyi okuddira abaana nga gwagenda naye ku mulimo, oluusi muzimbi, gwakola naye yamuweereza, yakola ki. Taata bw'afa, omwana oyo gw'abadde ayita naye mu buli ngeri yabeera alina omusikira ng'abadde talesse eddaame. Era taata okulaga omusika mu biseera by'edda ebiise bye tukubye amabega, omwana gwe yagendanga naye mu birabo okunywa, oba gwe yagendanga naye ku mukolo, oba gwe yakwasanga endeku ye, oba gwe yakwasanga omuggo gwe nga bagenda ku lumbe oba ku mukolo oba okugenda okusumikira, bwe yafanga tewabanga kubuuza. Abataka beegattibwangako abantu abakulu ne bambaza omwana oyo ekifundikwa. Obusika bwa lwaleero lwaki butaataaganye nnyo? Obusika bw'olwaleero abantu baseseetuka ku ebyo bye balina okunonooza ku ebyo ebyaliwo. Abantu balina okutuula wansi ne bajjukira biki ebyaliwo okusobola okukola eby'omulembe guno. Eby'omulembe guno abantu babyonoonye, eby'omulembe guno abantu batudde ku maziga, eby'omulembe guno ekkooti z'ensi ze ziri mu bbiramula, so nga luli si bwe kyali. Kkooti z'ensi tezirina kulamula bya nnono, kkooti z'ensi tezirina kulamula bya buwangwa byaffe. Naye olwaleero kkooti z'ensi ze zitemaatema ebibanja, ze zisalaasalamu ebibanja, abaana abazaaliddwa bayisaamu abooluganda amaaso ne bagamba bino bintu bya kitaffe, ne batula ne beerondera omusika, bwe bamala omulonda enkya n'abakaabya. Naye ng'omusika omutuufu baamulekawo. Okitegedde? Era ensangi zino oyinza okusanga famire nga bayambaza muganda waabwe ekifundikwa, ate omuzimu ne gujja nga omulala gwe gusaba ekifundikwa, naye ng'oledde oli obusika yabutwala tebukyayinza muvaako nga n'ekifundikwa kiyina, ate omuzimu ne gubeera nga guyinawo gwe guloosa ekifundikwa. Ebyo byonna mugende nga mubirondoola mujja kubiraba, era n'ababirabyeko babirabyeko, n'abamanyi babimanyi. Taata abeera yafa naye nga waliwo omwana gwagamba nti empewo enfuuwa, njagala ekifundikwa kyange, naye ng'ate balina omusika ng'oledde ekifundikwa ekyo akirina. Kiva ku ki? Ennonda gye mulondamu abasika si yeeyo, si yennono zaffe. Abaana ewaka tebalondera kitaabwe musika, abaana tebalaba kitaabwe mu kamwa ne bw'aliba yafa. Omuntu afa mubiri, omuzimu gusigalawo. Abaana nkiddamu, bino abaana abawala bye batula ne balonda abasika si bituufu. Abaana tebalondera kitaabwe musika,
abaana mbu babateekawo ne babateekateeka mulonda n'abaddira mu bigere ne balonza omukwano ne balonza olw'okuba muganda waabwe alina ku busente atera okubayambayambako ne bassa kibunga enkuyege mulimu ababadde tebakisemba wabula ne bakisemba olw'okuba ab'amaanyi be balonze ab'amaanyi we basonze ne bana balaba batakisemba nabo ne bawanika omukono tegundi atusikire. Ekyo si kituufu. Abaana mu luggya lwa kitaabwe tebamusalirawo kyalina kukola. Abaana basigala baana. Abaana tebalina buyinza kulonda musika. Abaana si be balina okulonda omusika. Okitegedde? Abantu abavunaanyizibwa okulonda omusika singa taata aba teyalekawo ddaame. Abantu abakulu bannyina ba kitammwe omuli jjajjammwe omusajja singa aba akyaliwo be balina eriiso erisobola okutunula ne lironda mu baana taata wammwe baalesse kuba be babeera n'eriiso lya mukulu. Abantu abataka b'oku kyalo batambulira wamu ne bannyina ba kitammwe ne batambulira wamu ne bajjajjammwe omuli jjajjammwe azaala kitammwe singa aba akyaliwo ne bakozesa liiso lya mukulu nga taata wammwe teyaleka ddaame ne bagamba nti abaana mwenna muli 10 mutuule wano. Abantu abo abakulu bannyina ba kitammwe babeera bamanyi omwana anaasobola okukuuma ebya kitammwe. Bannyina ba kitammwe mubayisaamu amaaso bassenga bammwe mubayisaamu amaaso naye be baba n'eriiso erisobola okumanya omwana omukkakkamu. Era edda bwe babanga balabira omwana omuwala omusajja oba omulenzi lwaki bassenga bannyina baba kitammwe lwaki bakwasibwanga ensonga ezo ne bakulabira omusajja nga tolinoba sengaawo n'anoonya omusajja ng'akozesa liiso lya mukulu n'amuleeta ewammwe n'akuwasa n'owangaalira mu bufumbo. Lwaki? Liiso lya mukulu n'obumanyirivu n'ebbanga lyawangadde ku nsi. Okitegedde? Aba mumanyi, aba mumanyirivu, aba yeetegerezza ensonga. N'ekyobusika bwe kiri, taata bw'aba yaleka eddaame muteeka eryo mu nkola era temulisazaamu kuba teryamusalirawo ku musaayi gwe ne ku baana b'azaala. Singa taata aba teyaleka ddaame, abantu abavunaanyizibwa okulondoba mu baana bano babeera bannyina ba kitammwe. Okitegedde? Abaana abawala tebakkirizibwa mu nnono kulonda musika. Bannyina ba kitammwe be bandibadde batuula ne balaba omwana oba azaalwa bbali oba azaalwa mu maka omwo. Taata asobola okuleka abaana ab'ebbali be yazaala mu mukazi ow'ebbali abaana 3, abaana b'owaka nga bali 7. Ebyolwaleero byafuuka nga bya bufuzi senga basobola omutiisatiisa naye nga ye alaba omwana gwe baazaala ebbali yasaana okusikira kitammwe. Eyo nabiviiriddeko ebika bingi okutabuka. Ezaakalimpaka musazi mwe ziggweera era empaka ennyingi teziyamba n'okwegeziwaza tekuyamba. Kooti zijja balamula nnyo, ero si zijja balamula nnyo. Abantu bakaaba lwa busika, abantu babonaabona lwa busika. Omusika baamulondera mu kwagala, baali wakati mu lumbe, abaana ne batuula ne bamulonda, enkya n'abafuukira ekyambika. Lwaki? Mpaka n'obuteebuuza n'okusuula ennono. Okitegedde? Kakati obwo bukulu. Obukulu obulala bwe twogeddeko ye jjajjawo omusajja oba jjajjawo omukazi oba ssengaawo okutuuma erinnya lye aba akwetegerezza mu baana bonna abamwannyina oba abaana ba mutabani we ng'ojja kubaamu amagezi. Kyokka obwo busika bwennyini n'obukulu mu famire nga gwe mwana omukulu busika. Era Lubaale atera nnyo okulonda abaana abakulu mu famire. Okitegedde? Abaana abazaaliddwa nti ono ye mwana omukulu, ye mukulu waffe, Lubaale atera nnyo okubalonda kuba obwo nabwo bukulu.
okitegedde kyokka bwe mulaba mukulu wammwe tasamidde nga balonze ku baana b'omumakkati oba omwana omuggalanda abaana abalala bonna Lubaale alina amateeka n'obukwakkulizo ebiyina okugobererwa. Lubaale atuula ku mmeeme ennongoofu, Lubaale atuula ku mutima ogwagaliza, Lubaale atuula ku mwoyo ogumu, Lubaale atuula ku muntu atali mu luvu, Lubaale atuula ku muntu asembeza abalala, Lubaale atuula ku muntu nti bwemba n'akantu kamu nkalyako ne gundi, Lubaale atuula ku muntu atalyako bantu mmere, Lubaale atuula ku muntu alaba ssente ng'ebyensi, Lubaale atuula ku mmeeme ejjudde, emmeeme ennongoofu, emmeeme eyagaliza. Lubaale tatuula ku myoyo mibi. Era abantu abasinga abalina emyoyo emibi babonaabona nnyo ne Lubaale. Abantu abasinga abalina obutaagaliza babonaabona nnyo ne Lubaale nga Lubaale abadde yabalonda. Abantu abasinga abataagaliza, abantu abasinga abalina effutwa, effitina n'ennugu babonaabona nnyo ne Lubaale okumuggusa. Era bwe basamira Lubaale, Lubaale oyo tamala gatereera mangu. Abantu bonna abatudde mu nsozi, mu mbiri ne mu mbuga ez'enjawulo oba masaba ag'enjawulo nga bassenkulu ne bannankulu balina abantu ababakwatibwa obujja naye nga balubaale. Senkulu asobola okuba mu mbuga ng'alina abantu bazzaakolako ne muvaamu omuntu n'amwefuukira n'amwogerera amafuukule n'akola. Eriyo omuntu gw'okyaza mu lubiri n'atandika okukwatibwa ennugu ku bintu ebitamukwatako. Eriyo omuntu gw'osobola okukolako ng'ali ku Lubaale empewo zijjudde naye ng'omulambika mulambululo mukolako n'omugwire wabi n'ewalungi n'ava ku kyamuleeta n'atandika okukubala ebigere n'atandika okukwatibwa ennugu n'atandika okuwulira ng'obujja oluusi n'abatandika ng'okukubala ofuna otya oyingiza otya lwaki ofuna nnyo wano tuttewo ne wali tuttewo buli wamu ne baagala battewo. Okitegedde abantu bwe batyo empewo zibakaluubirira nnyo. Era bakola nnyo empewo nga badda mabega, era bakola nnyo empewo nga tebadda mu maaso, tebagenda mu maaso, babeera bakola kye bamaze kye baddamu. Okitegedde era babeera babuyabuya kye yamala luli akitwala nti tekyali kituufu. Bw'akola kino ekyolwaleero n'akitwala nti kituufu, kumbe bwongo butono kye yamala luli kyali kituufu naye olw'obutamanya bwe ali mu kiddamu. Era empewo ziba mu kati nga zeesekera. Ekyo kiva ku bantu kuva mu ngatto mwe batambulira, okuva watambulira n'atambulira watamukwatako, okulingiriza, obutaagaliza, okutunuulira enfuna y'omuntu n'emukwasa ennaku, okutunuulira gundi afuna atya n'ayagala ayingirewo, okwagala okweyagaliza ekintu ekitakwatako. Ebyalambikibwa gundi si bye birambikibwa ggwe, oli okwagala afunenga ggwe, oli okwagala ageegeenye ekkubo ly'oyitamu okufuna ensimbi. So nga buli omu alina kusamira n'atereeza ekkubo mwalina okufunira ssente. Oli okwegomba engeri gy'ofunamu ssente n'ayagala agikoppe naye atambulire mu eyo. Oli okutunuulira ofuna otya ssente n'ayagala naye akolenga bw'okola. Effitina, enge, effutwa, obutaagaliza, emitima emibi, emitima egy'ennugu. Okitegedde gye givaako emmeeme etali nnongoofu. Omuntu ow'emmeeme ennongoofu ayanguyirwa okusamira. Omuntu ayagaliza ayanguyirwa okutuukiriza ensonga ezo era n'aziwangula. Omuntu atalina mutima mubi, omuntu atalina mbeera ya fitina atambuza mangu Lubaale n'amuggusa. Bw'olaba ng'omuntu alwa mu Lubaale, bw'olaba ng'omuntu akola ensonga ezitaggwa, omanyanga nti mu bw'omwoyo tatuukiridde. Okitegedde bw'olaba ng'omuntu ng'akola Lubaale mwaka, myaka 2, myaka 3 akola ebintu tebikutuka, ebintu tebiggwa, ng'omanya nti omuntu oyo Lubaale ali mu mumenya mutima paka lwe gulituuka ku mutima Lubaale gw'ayagala. Lubaale atuula ku mmeeme ennongoofu, Lubaale atuula ku mwoyo omulongoofu, Lubaale atuula ku mmeeme egabaagaba, Lubaale atuula ku mutima ogwagaliza, Lubaale atuula ku mutima ogutafuukuutirira mulala. Eriyo abantu bangi yabatudde mu mbuga nga balina n'abantu be bayambako naye ng'abantu abo bateega abantu mu makubo, eyo togendayo tewakola. Naye ng'ate omusawo oyo oluusi yayamba ku muntu oyo, yamubeererawo ng'oluusi omuntu oyo yalya ne ku ssente z'omusawo oyo. Eriyo abasawo bangi abakaabira ennaku eyo nga yabeerako n'omulwadde n'amubeererawo, n'amuwa ne ku ssente z'enkalu, oluusi alina kyalaakinga n'amuyamba, n'amukwatira emitwalo 10 oba 5.
oba n'amukwatira emitwalo 2 oba mutwalo nga yamubeererawo, yamuyamba mu kyokulya, yamuyamba mu mbeera z'obuntu, yamuyamba mu kumulya ow'omwoyo, yamuyamba mu kubeerawo mu bulamu bwe. Omuntu oyo n'atuuka n'afuna omutima omubi ku musawo ono n'ayagala musekeeterera agwe. Eri abantu abayambiddwako naye ng'ate balwana babayambye kugwa ku ttaka. Eri abantu abakwatiddwako naye nga babakwatiddeko, omuntu ayambiddwa alwana ono aserebe ave ku maapo. Eri abantu abayambiddwa naye nga abantu abayambiddwa balwana bantu bana babayambye baveewo batuule mu mannya ago. Eriyo omuntu alwana okugjawo erinnya ly'omulala ye alifune. Okitegedde, naye nga wampewo. Si buli muntu akola empewo nti aziggusa, si buli muntu akola empewo nti azeeyagaliramu, si buli muntu akola empewo nti azifunamu ebyo bye yali asuubira. Mulimu abamu abatambuza empewo nga baavu naye nga kyava ku mitima gyabwe. Mulimu abamu abatambuza Lubaale nga bannugu n'atafunamu ebyo Lubaale bye yandimuwadde naye nga lwa nnugu. Mulimu abantu abatambuza empewo nga tebaagaliza, empewo n'azikolera emyaka 6, empewo n'azikolera emyaka 4. Ate empewo teziri kubuulira byama byazo nti oba enneeyisa gye weeyisaamu tetugyagala. Olabira ku butaggusa, olabira ku butawangula. Eriyo omusawo oba eriyo nankulu oba ssenkulu oba omuntu atudde mu mbiri oba mu nsozi ng'omuntu bw'ayogera naye nkya tadda. Eri abantu abatudde mu buyinza buno nga bajjanjaba abantu n'amujjanjabayo wiiki emu n'ataterera n'agenda ku mulala nga tanyweza bantu. Okitegedde, oli nga mujjanjabi naye nga tanyweza bantu, abantu tebamukkiririzaamu, abantu tebamuwuliriramu, abantu bamubuusabuusa, abantu bajolonga byayogera. Okitegedde, naye nga kiva ku mutima. Yagaliza ofune, yagaliza omulala ofune. Okitegedde, toluubirira kukola nga gundi bw'akola. Buli muntu mu Lubaale munakkibwako ekitone kye. Buli muntu aba n'ekitone, buli muntu aba alina n'ekkubo ly'alina okuyitamu okufuniramu emirembe n'essente. Gundi bw'akola si bw'olina okukola, gundi bw'afuna si bw'olina okufuna, gundi ekkubo ly'ayitamu si ly'oteekeddwa okuyitamu. Buli muntu alina okusamirira empewo ne zimulaga obulambulukufu butya bw'alina okufunamu emirembe. Abantu abasinga empewo bazifuula bya bufuzi, abantu abasinga empewo bazifuula bya kweyagaliza. Oli walaba gundi wafunira alwana mujjawo so nga yeerabidde nti n'ono aliko obuyinza, tomalaga bulwanyisa bw'otyo. Okitegedde, alwanyisa omuntu aliko obuyinza awunzika yagudde, alwanyisa omuntu aliko obuyinza awunzika yazimba omutwe, alwanyisa omuntu alina obuyinza awunzika yatakkiririzibwamu. Okukkiririza mu muntu si kyangu, okukkiririzaamu si kyangu. Okukkiririzaamu, abantu okukkiririzaamu n'okunywererako olina okuba nga wekkiririzaamu. Abantu okukkiririzaamu n'okunywererako olina okuba nga oyagaliza omulala. Abantu okukkiririzaamu n'okunywererako olina okuba nga eby'omulala tebikunyiiza. Abantu okukkiririzaamu n'okuwangaalirako n'okuwa ekitiibwa olina okuba nga abalala tobalaba bubi. Abantu okukkiririzaamu n'okuwa ekitiibwa n'okukkiriza by'oyogera olina okuba nga by'oyogera tebiwalampa. Olina okuba nga by'oyogera tebikoona ku mulala. Olina okuba nga ebyokulabirako byo tobyewera ku mulala. Olina okuba nga toyogerera mulala ggwe okufuna ekkubo. Okwogerera omulala okufuna ggwe ekkubo kintu kya bulabe nnyo mu mpewo. Empewo tezirya nguzi kubanga empewo azizaala ali omu. Empewo bwe ziraba nga waliwo akunyiiza olw'okuba afuna nnyo nga ggwe zikuserebya, tosobola kgenda mu maaso, tosobola kukulaakulana, tosobola balala kukkiririza mu by'oyogera. Osobola okwogera n'omuntu olala n'olaba nga akukkiririzaamu, olaba nkya butadda. Abantu abasinga ekyo bakiina. Osobola okutuula n'omuntu n'omutangaaza ensonga n'olaba nga akkiriza mukwano gwo, olabira ku butadda. Ng'omanya nti empewo zikyalina kye zikuggyeeko. Obukulu mu mpewo si bwangu. Lubaale atuula ku mmeeme ennongoofu. Emmeeme embi Lubaale tagikkalirirako, n'abantu tebakukkalirirako. Buli budde obeera ofuna mikwano mipya. Emikwano emiggya, emikwano emikadde oba togiwangaaza.
abantu b'obaddeko nabo baba tebawangaala naawe. Abantu abakuwulira babeera basengejja ebigambo byo ne babibuusabuusa. Abantu baba tebasobola kuwangaaza by'oyogedde. Okitegedde? Obwe bukulu mu Lubaale. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Okitegedde? Eriyo abantu abaliko empewo naye nga zigaanye okukola lwa mitima mibi, lwa butaagaliza, lwa kwegomba gundi kyali, lwa kwagala kuggyawo linnya lya gundi, lwa kwagala kuggyawo kkubo lya gundi. Omuntu alina okutunulira mu ngatto ze zimutuusa ku buwanguzi. Ensi omuntu bw'amala okukula alowooza nti ajja kukolera mu bya gundi, so nga buli omu alina oluguudo lw'ensi. N'olwekyo omukyala yabuuzizza ekibuuzo kino mu mbejja. Era omukyala ono yabuuziza nti omwana omukulu tteeka yakwatibwa empewo awaka. Okukwatibwa empewo kijja mu ngeri y'obutamanya ggwe akwatiddwa empewo, kubanga oluusi zikulamba ng'okyali mu lubuto lwa nnyoko. Ate waliwo empewo be ziramba nga bamaze okuzaalibwa ku nsi. Empewo ziramba mu biti eby'enjawulo. Empewo zisobola okukulamba ng'oli wa myaka 6. Ate empewo musobola okukula nazo nga zaalonda gundi ate ne zigamba ono yajja okusobola otusamira, naye nga muli bakulu, mulina mu primary musoma. Enkwata y'empewo ya kyama. Ebyama by'empewo zibyesigaliza. Toyogerera mpewo mirundi gyonna, kubanga empewo teri asobola zimanya zimalayo. Obulonde bw'empewo buviira ddala mu lubuto lwa nnyoko, nga nnyoko ali lubuto. Kyokka waliwo obulonde bw'empewo obw'empewo okwetegereza abaana nga bwe muli awaka. Empewo nga zaakulonda kituufu bulijjo gw'oliko empewo, naye ate empewo ne zikwata muto wammwe nga zimaze okutunuulira omutima ne ziga nti ono tajja kusobola kututwala mu maaso, ono ajja kukola nga bya busiru, ono alowooza bubi, ono tayagaliza banne, tajja kusobola kusembeza banne, ono aboola, ono asosola. Empewo zikyusa amakyusa, abaana nga bakulu zikola amakyusa bulijjo. Ebyo tubirabyeko, ng'ono yalina obulambe bwa Lubaale era bulijjo yeerekerwako empewo obuyinza bwazo. Kyokka ate gye bagenda mu maaso muto waabwe n'azisamirira. Okitegedde? Omutima omubi omuntu aliko Lubaale bw'oba ng'ogulina ng'osamirira mpewo, eky'okuziggusa kifuwe mu ng'ombe. Osobola okuziggusa naye n'obeera nga eby'obulamu eby'okwetuusako eby'essanyu bijja kitono, obifuuwa mu ng'ombe. Ne bw'olyagala okunukkirize gundi tosobola. Eri abantu abalwana okutuggyawo naye nga tebasobola. Eri abantu abalwana okutuggyawo naye nga balowooza tuli beereere, tetuliko buyinza. Omuntu aliko obuyinza naawe ng'oliko obuyinza muba muyina kwagalana. Bwe muba temusinkanye kwagalana live, mwagalana emitima. Ogende nti abantu b'empewo tuli ba Luganda, tuli muntu omu, tusamirira omwoyo gumu, gundi kamuveeko. Osobola okuwalampa gundi naye nga by'omuwalampamu tebigguka era nga tobiggusa. Abantu abeewalampa eyo tubalabula, naddala abantu abatudde mu nnono, abantu abatudde mu mbiri tubalabula. Ekyagundi kiba kyagundi. Okitegedde? Eri abantu abalwanyisanga obukulu bwa Ssaabakabona Jjumba Lubo aligaweesa. Okitegedde? Omuntu ne bw'obeera toliiko bukulu osobola okufunira emirembe w'oli, osobola okufunira erinnya w'oli, abantu basobola okukkiririzaamu w'oli. Okitegedde? Ekyokuwalampa omukulembeze si y'ensonga, wabula ensi yatutonderwamu buweereza. Osobola okwawula ebyobufuzi mu mpewo. Ebyobufuzi byo abantu basobola okwewalampa. Oli n'agamba njagala kubeera pulezidenti, eno n'agamba njagala kubeera minisita. Ebyo bya bufuzi, ebyo by'ebyensi. Naye eby'empewo eby'obulonde eby'omunda byo tebiringa bya bufuzi. Eby'empewo eby'omunda bye bakwasanga gundi ddamula, baga nti ono ye Ssaabakabona. Okitegedde? Lubo waaligaweesa. Linda ku bufuzi bwe buggweko. Ekyokwewalampa si y'ensonga. Abantu abatudde mu mbuga ez'enjawulo abooluganda beewalampa. Empewo zaalonda muto wammwe,
ate bano abooluganda ne bamuwulirako ennugu ne baagala bamusekeeterera aveewo oluusi kwagala muwa butwa. Omuntu ayagala okuwa munno obutwa, omuntu ayagala munno aveewo takulaakulana era takula. Ne mu byempewo bino bwe biri, abakulu oba abakulu b'embiri abatudde mu mbiri ez'enjawulo, embiri ez'ennono ezitereza Lubaale oba ezitereza obutonzi, omukulu atudde mu lubiri luli muyina kubeera kimu mu bw'omwoyo. Bw'oba toyagadde musinkana muleke, naye mu bw'omwoyo gamba nti tuli baaluganda tusamirira omwoyo gumu. Tosobola kwawulayawula mu myoyo. Eriyo abantu abatuddeko obuyinza nga basawo na basawo, naye ng'omusawo atudde ku mutala guli tayagalira ddala ono, era nga bw'afuna omulwadde amukugira nnyo obutagendayo, era nga bw'afuna omulwadde ayogerera nnyo ono okulaga nti ono mubi. Eriyo abantu abajootika ku bannaabwe agagambo. Abasawo babeera babiri ku kyalo, ono omusawo n'agamba nti oyo gundi akozesa abalwadde, naye ng'akozesa abalwadde naye nga si kituufu, wabula ng'ayagala bakyayaayo. Tofunanga omwoyo ogugendayo. Akozesa abalwadde ajja kukozesa, yali ayagala nakukozesa gundi naye nga bigambo. Era abantu abasinga tubakuutira nnyo, tobuukira gundi wabuukidde. Lubaale si bantu, Lubaale si bigambo. Oli aleme kujja ku mulamwa, jjajjawo waba kugamba nti omusawo weekatikamu mutuufu, oli aleme kugamba nti togendayo mukyamu. Ojja kuba osobedde waka ne mu kibira, ojja kuba ovudde ku bya jjajjawo Sikolasitiika byakulagira. Jjajjawo Sikolasitiika bw'akuloosanga nakugamba nti genda ew'omusawo Kiggundu, genda eyo, jjajjawo gy'alabye ekkubo. Oli bw'akugamba nti wakyamu, mugambe si ggwe jjajja wange, nze jjajja wange gyansindika. Ekintu ky'olootanga ku mutwe ebiseera ebisinga kiba kw'oli gino. Bw'osanga omuntu n'akikusazisaamu oba mbuzi, mugoberere obubaka bwe mufuna n'ebirooto bye muloota. Muve ku bantu abalina ennugu, abantu abalina fitina, abantu abalina empalana zaabwe nga temumanyi empalana kwe zaava. Abasawo bangi bakaaba n'embeera eyo. Ffe tutuula mu nkiiko z'abasawo bangi, naye abasawo kye basinga okukaaba mimwa gy'abantu. Emimwa gy'abantu gisusse mu basawo. N'omusawo atalina nsobi, abantu bamwogerako ng'ayina ensobi. N'omusawo ow'omutima omulungi, abantu balwana nnyo bamukyaya abantu. Abantu nabo basobola okutuula ne balaba. Ate abantu ab'ebigambo bawunzika baswadde. Abantu basobola okutuula ne balaba ne bagamba naye ono wadde bamwogerera naye mulungi. Naye ono wadde bamwogerako ebyaswakaba naye alabika ye mutuufu. Naye ono wadde bamwogerako ebyaswakaba naye alabika wa mazima. Okitegedde? N'abantu bennyini balina common sense. Kyokka mu bantu bonna si buli muntu nti ategeera. Mulimu abantu abamu abawabizibwa. Okitegedde? Mulimu abantu abamu nga omutwe gwe munafu, abamu babawabya. Abasawo bangi abatuddeyo ku byalo nga bamwogerako ebyaswakaba, sooka omale munoonyerezaako nga tonnamukyawa. Amwogerako ebyaswakaba ayinza okuba baanyiigamu, ayinza okuba bafunako empalana nga tomanyi byabwe gye byava, n'obuukira gundi waabuukidde n'owunzika ng'akusudde. Abantu bangi babasudde, abantu bangi bababuzaabuzizza ebintu byabwe ne biddayo emabega. Abantu bangi babalowoozesezza nti oyo gundi mubi. Ebintu bye yakola ne byetandikiramu n'abiddamu buto, era n'agenda okukola nga bye yakola luli era byaddamu byakola. Bw'aba yabikka kabaka era n'addayo n'amubikka, bw'aba yabikka maama Nnaalongo era n'addamu n'amubikka. Kyokka ng'amulika amufukuutirira amulaga nti biri bye wakola bikyamu. Kyokka omuntu ono n'atafuna magezi gamubuuza nti ate oli yantwala n'embikka kabaka, ate ggwe nga naawe ontutte n'embikka kabaka. Oli yantwala n'embikka Nnaalongo nangabuzisa amata, ate ggwe naawe ng'ontutte n'embikka Nnaalongo. Abantu abamu babuyabuya, abantu abasinga babazzabuza mabega. Okitegedde? Oli n'akuzza emabega n'akuteekako amaanyi, eri abantu bateekako amaanyi. Oli n'asiriwalira ddala, ne bamuzza emabega ne bamuzzaamu bye yamala, naye nga bamulowoozesa nti bye yamala byali bikyamu. Okitegedde? Kale n'abantu abasinga batuddeko empewo, abasinga obungi, naddala abaana awaka mwazaalibwa abaana 7. Empewo ziina ennonda yaazo. Empewo zirondera mu lubuto, ate empewo zirondera ku nsi. Empewo zisobola okuva obuto nga zaabalondamu omwana ng'era mumulaba yali ku Lubaale, ne mukula ne mutuuka okusamira, ate muto wammwe n'asamira. Okitegedde? Olw'ensonga nti empewo zironda omuntu ne zimulaba ne zigamba ono tajja kusobola mateeka na bukwakkulizo. Empewo zituula ku mmeeme ennongoofu, empewo zituula ku mwoyo ogwagaliza,
empewo zituula ku mmeme gabaagaba, empewo zituula ku muntu atalina buluvu, empewo zituula ku muntu alaba ssente ng'ebya bulijjo, empewo zituula ku muntu aga nti kimala, empewo zituula ku muntu alumirirwa omulala. Omuntu ow'empewo bw'oba oyagala munnaafe toba mu Lubaale mutuufu. Omuntu w'empewo bw'oba oyagala munnaagwe ku ttaka toba mu Lubaale mutuufu. Omuntu ow'empewo bw'oba olwanyisa gundi aveewo toba wa mpewo mutuufu, era ne by'oba okolera abantu biba tebituuka. Okitegedde? N'olwekyo tulandazze ku lw'ekibuuzo ky'ono, naye nga twabagamba buli kibuuzo tulina okigaziyizaako emisomo. Abantu abamanyi nti muliko empewo naye ng'emitima gyammwe si mirungi temutawaana kunoonya Lubaale, kuba Lubaale ajja kubabonyaabonya emyaka gy'ayagadde, kuba Lubaale amuzaalayo omu. Empewo eziri ku oli n'eziri ku oli n'eziri ku oli omusambwa tusamira gumu gwa Kabaka. Omusambwa gwe gukola amatabi, Lubaale tayawukana, mwawula mitwe, mwawula bika, naye ekintu kye tusamira mu nsi kiri kimu. Ffenna tuli bazzukulu b'abajjajja, ffenna tuli baana b'abajjajja, ffenna twenkanankana mu maaso g'obujjajjaffe, ffenna Lubaale atwagala kimu. Buli avaamu n'abeera n'emmeeme embi aba afuuse kaasa. Era omuntu ow'ebigambo tebikoma, era omuntu ow'ebigambo aba n'obusungu buli budde, aba n'obukambwe buli budde kw'oyo gw'atayagala. Abalubaale babalagira okusonyiwa. Mu Lubaale muno aba kusobezza wakiri musonyiwe mu bw'omunda. Okitegedde? Oba obw'okungulu temusobola kusisinkana, mu bw'omunda musonyiwe. Empewo teziterera ng'olina ebbanja, empewo teziterera ng'olina boonyiigidde, empewo teziterera ng'olina bootayagala, empewo teziterera ng'olina boyagala bafe, empewo teziterera ng'olina obukyamu mmeemeeyo obw'omubiri n'obw'omwoyo. Ke katundu tunono ke yabuulizaamu ekibuuzo ti empewo zikwata mwana mukulu waka. Akatuntundu akaleese bino byonna bye tulombozzeemu ke katuntundu akagamba ti empewo zisobola okusalawo ne zikyusa omutwe nga mwakula dda. Okitegedde? Nga mwakula dda. Musobola okuba ne muganda wammwe nga mukusimba eddagala ku malaalo kkoyi naye ng'ate yaliko obuyinza bwa Lubaale. Musobola okuba ne muganda wammwe nga mwannyinammwe bw'afuna ssente kimuluma. Omwana asobola okulondebwako empewo nga ono bw'ajja n'ayanjula n'aleeta abasajja ewaka kimuluma ng'era ne ku mukolo tajjaayo. Musobola okuba ne muganda wammwe waka nga yalondebwako empewo ng'oli we baamuwa ekibanja kyamunyiiza. Musobola okuba ne muganda wammwe nga yalinnyibwako empewo ng'ono bwe yagula emmotoka kyamunyiiza. Kati empewo mu bukulu zikyusa ejjoba. Ekyo abakiwakanya basobola okukiwakanya naye kituufu. Empewo zikyusa ejjoba buli budde. Okitegedde? Eby'empewo tebabyogerera. Empewo ze zimanyi bwe zibikola. Zirondera mu lubuto, zisobola okulonda omwana nga yakagwa ku nsi. Okitegedde? Omwana asobola okuba ayavula essigiri n'emwokya n'afuna obulambe kiwanuka n'agamba nti awo we twamulambira. Okitegedde? Dameegi y'omuliro n'etamuva ku mubiri. Empewo ne zirinya ne zigamba nti twamussaako n'obulambe bwaffe naye nga zaabumuteekako amaze kuzaalibwa. Empewo zironda nga mumaze okukula. Empewo bwe ziraba gwe zaalonda tatuukiridde, empewo zikyusa ejjoba bulijjo. Zisobola okulonda muto wammwe, zisobola okulonda omwana ali makatikati, zisobola okulonda omwana omukulu nga gwe zaali zeesize ku bulogo kwatudde nga bw'alisamirira Lubaale n'amutuusa ajja kuba mulogo. Kansuubire nti otegedde bulungi ekibuuzo kyo kino. Akukuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.